نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. nga tukyagenda maaso n'okubeera nga tweyigiriza yassarna alqur'anu alkarim wamu n'ekitabo kyaffe ekya taallum alhurufu alhijaiya n'ekigendeerwa ekyokubeera nga tuyiga okusoma Qur'an wamu n'ebigambo eby'oluwarabu eby'enjawulo ebiyinza okutuyigiriza eddiini yaffe. Inshallah biidhnillahi taala twajja tutunuulira empeerezi zaffe ez'enjawulo. Twatunuulira empeerezi eya fatiha esoma etya ku nnyukuta eza alfabai, kasra na dhamma ne sukun, ne tusoma okuwanvuya okwa shoti madda, ne tulaba butya okuwanvuya we kubeera nga tusoma ennyukuta ez'oluwarabu. Nabwekyo olunaku olwaleero mu gondi yaffe eno tugenda kubeera nga tutunuulira darsu nambar eye-17 mu yassarna alqur'an alkarim peegi eya 3 nga tutunuulira topiki yaffe eyitibwa almaddu. Almaddu ke kabonero ako nga wokalaba wekati wekafaanana era bwe batyo bakawandiika mu mbeera efaanagana bwetyo, naye ng'ekigendererwa kyako kategeeza nti oba okasiŋŋaanye ku nnyukuta yonna wanvuya wakati w'engalo zo 5 n'omukaaga ebayita almaddu. Bw'otyo olina okukola singa oba ogisiŋŋaanye ng'ewandiikiddwa ku nnyukuta yonna. Eyo nno ekulagira okuwanvuya nga eri wamu n'empeerezi eya fatiha. Nga olaba ku peegi yaffe eyo yau eriko akabonero kali ke twagambye kali presentinga alif nengeri wamu ne fatiha nga kaliko ne almaddu, kitegeeza tugenda kuwanvuya wakati w'5 n'omukaaga oba n'7. ne tugamba tya obala engalo zo 6 ku 7 n'ogamba nti ya la saa aha ya ha su fi ni ra ala sawaun ahlahu yastahyi biha aw dainin ya adamu lahu ikhwatun liyasuu bani israila ha antum ya iblisu atayna ala fi أولادكم ورثه أبواه نساء سائحات بطائنها. Almaddu eno yewoomya Qur'an y'ekitiibwa, n'omuntu n'asoma Qur'an n'osobola okubeera nga onyumirwa olw'empeereza eyo eya almaddu wamu n'eshoti madda. Omulimu gwayo kuwanvuya nno kigambo kabanga akawerako. Nabwekyo olina kunyiikira kubeera nga osoma ebigambo eby'enjawulo n'okubeera nga ogoberera amateeka nga bwe gali mu bubonero
ne mu nnyukuta ng'eziwandiikiddwa n'ozaatula nga bisaanidde okubeera nga zaatula. Bwe batyo we basobola okunnyonnyola akabonero aka almaddu yeeyitibwa big maddu eraga okuwanvuya okunene. Yassarna alquran alkarim oba ogisanze ekulagira kuwanvuya nnyo inshallah biidhnillahi taala. Ojja kuba nga otusomeramu wayita ku nnamba zaffe ezo biidhnillahi taala. Nabwekyo tujja kubeera nga tuzzaako topiki yaffe gye twabuuse ekwatagana ku fatihataani kasratani dhammatani ku peji yaffe ya 36 inshallah biidhnillahi taala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Walinange Muhammad Karusi.